nsinzire gyende ndabe byolaba byolaba byendaba katukuwe byetulaba otuwe byolaba okwetoolola ensi yonna tulowolereza tulowooza nti ensi tuti bweribweri amaaso gatume wala nenabwe gye tukoolekeza tube betukuwa tulidda wala akanyomero byolaba byendaba mu evening drive ne luboche akutuusibwako Headaid awonye omutwe mbagirawo akola ku mayina agaluma omugongo eningo n'omusuuda. Rinse Fresh kirungo eky'obulezi obwaife obw'obutonde ekinaasa mu kanwa. Rinse Fresh alimu ebirungo eby'obutonde ebirwanisa omuuka omubi okuva mu kanwa n'okukuuma amayino n'ekibuno kyo nga biramu. Kale Rinse Fresh kirungo kya butonde gye kirimu ebibuno by'okubanga biri steady n'akamwako n'amanyogo okubanga gali bulungi. Fresh nga bw'okiwulidde nga akawuwa kuva ku kamwa kali fresh weyamise Rinse Fresh mouthwash. Ate kasitowulira nga omutwe kubobba ebinywa bikuluma weyamise Headaid ajja kubakolera bulungi piki mukala ovo mu shape nga asabikiddwa mu kapapula akeeru. Ebyo nno bye biwagira byolaba byendaba. So kati gwe tula wansi okukalire owulire. Tujja kusooka tuwulire ensonga zino ate oluvannyuma tujja koma osooka owulire ensonga eno. Byanfuna bya Uganda gakulaakulanye Uganda. Kakati okusooka twabuuza gavumenti n'akwali twali weeru wa parliament gye baali bakoze ne kampani Viva yite share kuba kampani zezimu nga tubabuuza nga bagamu mulina okuyisa etteeka lino mangu nnyo kwendagana etandika mu January. Gavumenti yabadde tandise nga yetuusa amafuta mu ntandikwa nga bagamba nti amafuta abagagga abasuubuzi abagagula ku Bawarabu ate we bajje Kenya ne bagasuubuza kampani ze Kenya. Uganda negenda egula ku kampani ze Kenya. Olumu nga baguza kampani ye Kenya etandikirwako engagga nayo neyoguzayo kampani ze Kenya zitali ngagga nnyo ne tugende ate kweyo. Bali nga bakunyonnyola nga nze olw'okuba manyi gavumenti eno nga sobola kukkiriza nga sirabyeko. Naye ng'omuntu awuliriza ye ng'alaba abasajja ba mutima mulungi. Kino kye bagenda okukola. Nabuuza aba oil company, Uganda Oil Company kuba bagenda okubeera mu kimumbuulire omuntu akozesa amafuta kati gali ku 15 mulukaga mutusalirako mmeka ngeno diru eyisemu teriyo yali akyogera nga wagavuga nti kasatu najjamu bali bannakenya ababiri Kenya oli omugagga enyaguza munnakenya atali mugagga nnyo naffe ntugula ku oyo agogo n'amagoba gavumenti egenda kagabana nakukendeeza kati mugenda kufuna nembabuuza by how much nali nawe mirundi ng'esatu nga teriyo n'omu ambuulira bwe zigenda kendeera niwagera amagoba ago gagenda kujja mu byanfuna bya Uganda gakulaakulanye Uganda. Kakati nze kyensinga okwewunya bino byonna ebintu nga bana vivo ate be basinga ennyo okwagala endagaano eno ebeerewo bagiyisize n'etteeka okusinga gavumenti ya Uganda. Kati awo kasana kimanya ne manyi waliwo obuzibu. Kati ekizibu kyonna ekijira kusooka Museveni nze olina abagamba kati oyo omukyalo oyo Peneti yabeeranga ng'alinga nga muwala wa Gaddafi yakulira mu ngalo za Gaddafi mu ddiiru Gaddafi yakolanga ne Museveni ng'omuwala oyo azibeeramu kati nga Museveni alina omusasula okumusasula n'amugamba amuwadde genda ozimbe oluwo oyisize omu sente wona amala nkuwe n'ebyemwanyi oyisize omu nange sirina ze ngenda kuwa mu bungi. Kati bino ebyamafuta kino baagala kukiddukamu bw'olaba baga nti kampani zitandike kati ne Museveni obukadde n'okubanga okwataganya ebintu bingi nga wafuna bayaaye ba family bakola gavumenti ebimu abimanya bimaze kubonanga nti wano banzibye nga wola bano bamuletera omusinga agenda ogula na ile hotel bamunga omuwarabu unaze yali avudde yali Tunisia omusajja omweru ne bamusiba ekitambala ng'eky'omuwarabu ne bagabona omuwarabu agenda gula na ile hotel agikulaakulanye ebyembi ne tumuwa ekyapa n'agenda tulina okumusasula sino tuddize ekyapa nga yagenda nakyo tekiriwo obiwulira. Kakati ebigambo ebyo saagadde byogera leero. Njagadde abantu babiwulireko ayogera mu baka parliament Ggwanga ate bwe mukuba baka engeri gyali munnamawulire ali investigative anoonyereza ababuuza mu kusooka aba Uganda Oil Company waliwo omusuubuzi agula mu kampuni eri mu Bawarabu bw'atuuka kampuni ze Kenya nezimugulako ate bazimugulako era mu Kenya mwenyini mulimu kampuni obutonotono ate bana Uganda gye basinziira ogenda okugula maki kati diro gye nakunyumizaako nga bagagula mafuta direct okuva eri kubali abasajja abakola ki abagajja mu Bawarabu
kati yababuuza nti wano omuntu wa wansi munamukenderezaako mmeka angazi teyafuna ansa emirundi emeka 3 ena kati bwe yavaawo kampuni y'abasingasinga sijja gigenda wala omusingasinga gwe baleeta nabiwulira naye nakuba nabyogerako dde emyaka giweze bukyanga mbyogerako sijja kgenda nnyo omwo kati wano kiki kyenjagala obbalaga kye nabagambye olunaku lwaluli oba ne mbagamba nti obuzibu jjajja agenda okujjukira ng'abaana bamuyise ku ki byebiri ebyettororo ebyakasajja akachina naganoga nti akasajja akachina bakabba n'abakabba nkola ki mbamanyi kakali kikyendeeta nze Roki kankubuulire singa tuddayo wansi ne tutandika okussa ekitiibwa mu bitundu ebyagenda mu Lancaster ekyo nja kyesibako nnyo ebikola Uganda ebitundu bya Uganda ebyagenda mu Lancaster 12 amawanga 18 osegeera ne tugatandika okugakuliza nga tusinzira mu byobugagga byago kubanga ati ebunyolo wali amafuta mu Busoga wali amafuta n'ebyobugagga eby'omu ttaka ebirala Kalamoja waliyo mu Buganda bali nnyo mu mmwanyi amatooke kasooli ebijanjaalo n'ebisigadde bali awo maanyi gaabwe mu Busoga bafaanaganamu ne Buganda lwakuba mu Busoga mulimu ate ebyobugagga eby'omu ttaka eby'amaanyi ennyo newasigadde ki weewatyo kakati abantu kye bakugamba nti singa tudda mu nkola eya federo nga buli muntu mu kitundu kye afuna ku kyobugagga ekiri mu kitundu kye ng'afuna ebitundu nga 80 ku 100 abiri gana agasigadde gavumenti eya wakati negatwala mu bitundu ebirala ebitasobola ebitalina bya bugagga ng'ebyaki ng'ebyabano oba kukola ebintu ebigasa ffenna amawanga naye nga tusoose kukulaakulana mu biki mu bitundu byaffe amaanyi gave mu senta gake wansi nti kino ekya local government kiganye okukola era baavu nnyo akubira wano gundi kaawo olabe mbuzi sente ozijjawa akubira gundi site clerk kubira town clerk kubira bakaawo bonna babuuzi oseke kigamba nti obusente baali basobola okuyamba okukulaakulanya ebitundu kuyola kasasiro kuteekawo obuguudoguudo kukola ki olina kwegayirira central government naye singa tubadde mu federal state singa ate kirala ntema bakola ki ebandala era buli omu akayanira keeki mu ngeri eyawamu era n'okugaba emirimu tekujja kusinziira ku mwana waani osegedde era nga n'abantu mu state ze balimu ez'enjawulo ezikola federal okola federal state beerondera abakulembeze baabwe era mu bitundu bino ojja kulaba nga factories ez'enjawulo zikola ki zimeruka era n'obuli w'enguzi bukendeera mangu nkubanga ekyo tekijja kuba mu bantu ba lubatu nga bwe kiri kiba kizze ku muntu wa bulijjo omunene omutono owa wansi bonna baba ba beneficiary naye nze nakugamba nti kasita omukulembeze aba aludde mu buyinza awambibwa indirectly nti ono mukoddomi wange ono muko muganda wange mwana wange mukoba mukutte bano twabanga ffenna twalwana ne bano kati atuuka mu state nga takyasobola ba controllinga kino kyabya ku Idi Amin Dada Maria Mungu amufukidde ekizibu nga wa munda Maria Mungu wa family Amin tasobola mugambako amulumba n'omulumba ne bayombagana Amin yatuuka ekiseera ng'abasajja be tasobola kukola ki era kigambibwa nti Maria Mungu ne banne be batta bishop Archbishop Olumu manya Lumu ate nga Amin tamanyi era bagamba abatunulira ebyafaayo bagamba nti Amin yali tamanyi kubanga Archbishop bategeera nti alina emmundu bana Amin abagamba nti mumutwale
nga bwetunoonyereza okusinziira ku bamanyi abaaliwo mu biseera ebyo era bakola n'okunoonyereza bannamawulire abamu ku nsonga ya luumu. Okiseera kyegamba temugamba nti mpolereza Amini naye mbabuulira facts nti famire yatuuka ekiseera nga Amini emusinza amaki amaanyi nga Amini asigazza kuba mu ggwanga awo nakulagira bintu bitaliimu ki makulu. Weesanga nga buli bizinensi erimu ki erimu famire erimu ab'emikwano erimu abooluganda nga ne bwowanika eddoboozi waliwo wookoma. Kyemuva musanga nti bw'osaba oluguudo omala myaka na myaka. Kyeweesanga nti bamugamba nti bannange ennyanja efuuse ennyanja era mwekanga nga temusobola mugenda okukinoonyereza ennyo nga waliwo agifunamu. Mugenda okulaba nga bagamba nti waliwo abaana abalina okutwala kasooli ebweru wa Uganda oba n'ebijanjaalo. Ogenda okuwulira nga waliwo omunene omu alina monopole. Nga bw'oyinza owulira nti teri manda kuzunga teri kusala manda simanye eno neri niira ne wabawo agatambula. Sina waliwo agatambula. Waliwo ekitambula awo. Nze genda obuuze abaana ku kyennuuni owulire. Nawe era waliwo akitambuliramu. Ennuuni waliwo akola ki? Akitambuliramu. Akitambuza. Akadde katukute. So, nze mbadde ngamba nti okulwanagana ndowooza kungi okuliwo. Twandibadde tuddawo ne tugamba abanaye enough is enough, tutule wansi, abavubuka tebalina mirimu, okusoma kwaleero kufudde, embeera etandise ofuuka enzibu, tutule wansi tukole ki? Tukiriziganye. Tugambe nti kino kitagisa. Naye ebitundu ebisinga bambi kati nga tumaliriza ekikalamojja. Roki gende kalamojja. Tewali kye batayina. Manyiyo. Buli kyabugagga bakola ki? Bakirina. Ekyetagisa. Nga kalamojja ngamba talina mazzi. Kitya. Tusobola okulema okutwala amazzi kalamojja. Nga toli n'ekirala kyojjayo. Tusobola okulema okuwa abakalamojja enti. Kinana mwenda katonyezenya NBS Radio tuwagala okubebaza abatuuliriza okuva gye tusimbukidde okutuusa akaseera kano program olunaku olwaleero tugiwumbye mukama abatukuumire. Genda maaso Rinse Fresh Mouthwash ebibuno biterera amannyo n'akamwa kabe kalungi akayima kawoowa kali ak'omulembe banafu aba Midworld from Africa bakutugamba ensonga ezo. Genda mu pharmacy basomagire kuli kumpi manya gundi drug shop ate kasomto kubba ebinyo bikuluma weyambise headaid yono